Ebyo nga tubitadde ebbali katugendeko oludda olw'Empigi China Civil Engineering Construction Company ye kampuni y'Abachina eyaweebwa eddimu ery'okuzikola oluguudo lwa BUSEGA MPIGI EXPRESSWAY naye nga wowulira bino abatuuze abali oludda olwo abagenda okuyita oluguudo batandise okwemulugunya ku ngeri abakampuni eno gye bakolamu emirimu gyabwe gye bagambye nti gitambula kasobo oluguudo lutandise okumeramu omuddo ate nga n'ab'oku kyalo tebaweebwa mirimu. Abatuuze mu Mpigi bavudde mu mbeera lwa luguudo lwa BUSEGA MPIGI EXPRESSWAY lwe bagambye nti lukandaaliridde kyokka nga gavumenti yali ebawadde obweyamo nti we gunaatuukira omwaka gwa 2020 buli kimu kijja kuba kiwedde olwo baliise butinga Abachina. Ekisinze okujja abantu bano mu mbeera naddala abawangaalira mu kabuga k'e Kalagala kwe kumala akaseera akawanvu nga bakola oluguudo luno tebalabikako kyokka nga baaleka tawuni yonna nga bagifuukudde. Singa baagula ewalala ne bazimba abalala bakola mu businesses naye ate obuzibu bwe tufunye tawuni zaffe zitandise okuzika oluguudo mwe lugenda okuyita bye baasengula luleeseemu ensiko kati abamu tulumbirwa n'emisota. Ronald Sempiira nga mutuuze era musuubuzi mu kabuga k'e Kalagala alaze okunyolwa olw'enkulaakulana eziŋŋamye mu kitundu kyabwe nga kiva ku bakontrakita aba China Civil Engineering and Construction Company abaweebwa eddimu ly'okukola oluguudo luno ate okukola akasobo. Twagenda ne bajja ne batuwa ssente ne basasula ne tuva ku maini ne tudde n'ebbali nga tumanyi oluguudo lugenda kwanguwa okukola ki nga tumanyi lugenda kwanguwa okuggwa naye kakati ebifo byaffe biri wano ekifo kino kimeze omuddo kyonna mukiraba kimeze omuddo situina tuzimba oyinza okuba wakazimba w'ennyumba oba amaduuka ago okukulaakulanya oluguudo luno olupya ne baleeta ettaka ne baliyiwa n'odda waggulu kati situbitegeera situmanyi pulaani yonna gye baliko. Mary yabiyenzika n'ekibulya n'akyakukuluma oluvannyuma lw'obutafuna ku ssente za luguudo ng'ate ekkubo liyita mu ttaka lye. Saafuna ssente ez'ekyapa kyawano n'endala ez'ekibanja ekyasooka ku lukadde. Abakulembeze wamu n'abasuubuzi ku kyalo Kalagala beesunga enkulaakulana y'oluguudo luno wabula abamu balaze okunyolwa olw'abantu b'omu kitundu obutaweebwa mirimu. Abantu baffe abaana baffe ab'Empigi tebalina mirimu bulungi naye olw'okuba nti bakolera mu Mpigi mbadde mbasaba bakonsideringa abaana baffe ab'Empigi babawe emirimu oba abavuga obutambala we bali abavuga mashines we bali abavuga ebimotoka ebinene ebyola ettaka we bali n'abalala babenga bakonsideringa bafumba emmere. Abantu abasinga babawa ssente nti nabo balina kusasula ssente. Abantu balina kufuna ssente n'abafuna ssente bafuna obusente butono. Ssente ze bakuwa nga bakugoba wooli kasaa zifuna wantu walala oguleko ate ozimbe. Abasajja baakwata kontulakita y'oluguudo luno okudda e Masaka baatuleka mu nsiko amayumba baagamenyawo ne tudda ebbali abala twalirawo obupoloti bwaffe ne twasigazaako obutundu ala baatusasula ne tusigazaako obutundu obutundu bwe twasigazaako tutidde n'okubuzimbamu kuba tulinda abaakwata kontulakita y'oluguudo luno bajje batubuulire we bayita kyokka bali mu kuzimba eyo mu Bisenyi bali mu ntobazi. Bikusakiddwa Mutale mwa Kizito Vincent, Crossroads TV.